bali pakati wano kakazangenda kuyimba tulize kitone chenugana Katonda wense bitone yabiga banga byawuli uli omunengerize endala mwamanyita osanga makanika ngana yataya kalicho ni muto wange njali abadula Zijokira bannange wakedde waffe twalimanga maama afune emmere tuwoomera bakka bulindi n'ekubanya b'okukopa bigambo bya taata byeyayogera abaate mpola nateeka mu kkaawo n'okusooba nze lukinsi kiwangule ekyo kikuze ky'abaabuluma pulize yembita mpulira enduulu kasooke baleke tuulekole wano tegeka ensonga mbalaga enseeno weyafaanana ngaluli mukamojo tusaasire kubanga olizeeyo gyeyayitanga ekizibu kyekitwabula katwenenye osanga ekkeyo nekiwuka Abaana baleero tuyigize kimbyayita simanya tuloga yatulumbira ensi y'abajjajjaffe twagirega ebunye ebirimba alabayo abaana be twagirengula ani gwe tulyenkwasa kulikuli wammawanga kapa awatali mutulunda towaliwo labaako n'omutwe n'embazi amafumu n'amajambiya tebayita ng'erinnya musima kane gye tugendeeyo twawandiikayo emisango yonna mpaawo watuufu wayiwa kati ababikola munnange okanula nnyo okubalaba Ibubalaba miziriza Panatini ngawe betwali tumanyi kibesebwa nzanyi wa Katonda zibaleza Ebikolobero betulabe ebikuli w'amasizo ebikutuze ensengo kisibwire obwenzi mu makapasa abulirira nnyo okulika yaleka amakage n'abasokuka baneseeka gwe baali balonze okubasaaza yalonda emmaali ey'obusira n'ozirinkana bishopu bwe yabulirira abafumbi lwabwe yazaala omwana omusajja bakwatakwata mulungi yasse kandi n'ekimyula mpaawo akakasape gyetwalaba bamusanga n'ebbukyeri yayatunaliweere ng'asaze waataliika basajja ebikanga bweri baatukaale oli n'endagera watali ggwanga linyumbere okulwanagana n'amawanga watali nsonga ani abawa byamwirowoleze emisaayi ky'abaganda bwemugisanga musaakanya mbaleseese n'omugikunguli wali ebyokufuusa okulonda baakulembeze nzikwatamaali n'obuyinza yakuwangula emisango mu kkooti n'ogiwanga esaba ate yasingwa yeyalayira enguze eno bannange kyekikonyeza amawanga gaffe abajo abagiyambulikevuma esiribevuma miba amasanizege mundaga bululu kyalwenzi kyaje muline mugwirana tekimpa n'amaanyi n'entetenka n'obutebaka nfumba ebirungi byembawanguli mazima walumbe yalisizaamu obufumbo bwange bwenninaje muline busattuka bali pakadde wano kakazangenda kuyimba tulize ekitone kyennagabana Katonda wense ebitone yabiga banga byawuli buli omunengerize endala mwamanyita osanga amakanika ngana yataya kalicho ni muto wange njali abadula Zijokira bannange wakedde waffe twalimanga maama afune emmere tuwoomera bakka bulindi n'ekubanya b'okukopa bigambo bya taata byeyayogera abaate mpola nateeka mu kkaawo n'okusooba nze lukinsi kiwangule ekyo kikuze ky'abaabuluma pulize yembita mpulira enduulu kasooke baleke tuulekole wano tegeka ensonga mbalaga enseeno weyafaanana ngaluli mukamojo tusaasire kubanga olizeeyo gyeyayitanga ekizibu kyekitwabula katwenenye osanga ekkeyo nekiwuka Abaana baleero tuyigize kimbyayita simanya tuloga yatulumbira ensi y'abajjajjaffe twagirega ebunye ebirimba alabayo abaana be twagirengula ani gwe tulyenkwasa kulikuli wammawanga kapa awatali mutulunda towaliwo labaako n'omutwe n'embazi amafumu n'amajambiya tebayita ng'erinnya musima kane gye tugendeeyo twawandiikayo emisango yonna mpaawo watuufu wayiwa kati ababikola munnange okanula nnyo okubalaba Ibubalaba miziriza Panatini ngawe betwali tumanyi kibesebwa nzanyi wa Katonda zibaleza ebikolobero betulabe ebikuli w'amasizo ebikutuze ensengo kisibwire obwenzi mu makapasa abulirira nnyo okulika yaleka amakage n'abasokuka baneseeka gwe baali balonze okubasaaza yalonda emmaali ey'obusira n'ozirinkana bishopu bwe yabulirira abafumbi lwabwe yazaala omwana omusajja
Fata Moroni ya second nation Yola Pawa Kakape Waraba. Tamusanga ne Pucheri ya Tunali Saze Wada Kabasaki. Kanga Beri Batukalo in Takira, what are you going Oguana number one, what are you saying? And the other young we don't see. If I Jabaganda, I'm just saying, I'm stuck on number 6, you don't want you to bully. What are you so good? I'm going to the Guatemala, you know, and I have one. If you sound Moko, you know, you rang, etc. I tell you, see why you're there. And the same one, the judgment is Amawanga, Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omulizi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna ebyenjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records